Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe Kikonyogo. Katono nnyo okujjukiza we twakoma mu kitundu kyaffe ekyayita nga tumaze okutuuka ku poliisi e Kawolo, era wano Patiriisi, Mawagala, Kawaatwa n'Emirambo ebiri beeyongerayo bo ne balinnya ku kibuga, nze ne nsigala awo nga nkyebuuza ku by'emmundu eyatta Lukido. Oluvannyuma ennyo nasobola okwekoonako mu maka gange Mabira, era bw'atyo Naalongo n'angabula ne nfuna n'okuwummulako. Nga ntuuse ku poliisi e Kawolo, nasanga Harris yateeseteese dda byonna bye nali mmusabye. Yali amaze okunfunira abasirikale abawanvu n'abampi, era bwe ntyo ne mbeera nga natandika okubannyonnyolamu ku nteekateeka bwe yali nga tetunnaba kweyongerayo. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri eky'essuula ekyekango tekimanya muzira. Nze ne Harris twagendera mu mmotoka yange, naye twali tetunnasitula, nasooka kubafalaasira ebiragiro bye baali bagenda okukolerako nga tutuuse. Byali bwe biti. Bwe tunaatuuka gye tulaga, bwe mujja kuva mangu ku mmotoka mweyiwe mu luggya lw'ennyumba gye tugendako. Nkakasa nti anaaba mu nnyumba omwo taaleme kuggula luggi lw'emmanju ng'agezaako okudduka. Emmundu zino 5 zijja kukwatibwa 5 ku mmwe, naye eno ey'omukaaga wano nabalaga emmundu emu. Tujja kusala amagezi tugiyingize mu nju omwo obubba, nga tugiyisa mu muzigo ogwo nannyinimu oba omuntu omulala yenna gw'anaaba aggudde. Kale mu luvannyuma tujja kutandika okwaza ennyumba. Bwe tunaakukunulayo emmundu eno, nze naamanya bwe naagyeyambisa. Bwe twessa mu ddene tetwatunula mabega, okwandibadde okutemya n'okuzibula nga tuli kaabubiro. Ow'omuluka bwe yatulaba yasooka n'atekemuka, anti ng'ejje lyendi nalyo likuba entengero. Ye nnaate okuva lwe kwaliko emmombozi enjeru ne kiba kitalo, kubanga ffe Abaganda mu kutya bakyeruppe tulekawo n'omuwazi. Kyokka yali addaaki n'akakata n'atwaŋŋanga. Yali ansaba tuyingire mu nju ne Harris, naye neŋŋaana, wabula ne mmutegeeza nti twali twetaaga atutwale ewa Kikukuya twaze Kawaganya. Teyakisangamu buzibu, naye ate yeerowooleza ng'ayagala amale okukwata ku lusumba. Ndowooza omutemwa mpola gwali gumusakata. Naffe twali tumanyi bulungi ennaku y'ekisajja, bwe tutyo twamugumiikiriza n'amala okumiringusa eddigobe eryali likuba eddekende eryajjula okutwasa ennyindo. Olwamala bw'atyo okulya ne tusimbula. Omwami ow'omuluka namutwalira mu mmotoka yange, ate n'eri kuba kuntumye ne nzigyayo omu ne mmuzza mu yange. Oyo yali agenda okuyingiza emmundu mu nju ya Kawaganya. Mmotoka eyange ye yakulembera mu lugendo lwaffe luno olwali luweze ebibanja 10 eddambirira. Twagenda Kantindiggwa, agawommonka agaali mu bulungi bwa nsooli gaagenda nga gasuukunda mmotoka, naffe abaazirimu ne tuwulira ng'emifumbi gyagala kwabika bwabisi. Yali esigadde ebibanja 3 tutuuke ewa Kikukuya, nnyimiriza mmotoka tumale okwegeyamu n'ow'omuluka, anti ebibuuka bitalagaanye. Yambuuza mangu ensonga eyali ennyimirizza, nange ne mmutegeeza nti nali njagala kumanya bbanga erisigaddeyo tutuuke. Bwe yamala okulintegeeza ne nnyongera okumubuuza obanga Kawaganya yali amusuubira okubeera eka ku ssaawa eyo. Yanziramu n'ategeeza nga bw'ataalina bukakafu ku kyo. Nange kwe kumusaba ntwaleyo mmale okuketta nfune obukakafu. Yasooka n'atokooterera ng'akyabuliddwa kyaddamu, naye bwe yennyula n'ambuuza nti, kukutwala kutya? Tugendere ddala ffembi tunga okutuukira ddala ku nju ya Kawaganya oba naakoma ku kkubo? Konze nti, gwe kasita ondaga ennyumba n'omala n'okunjawulirawo eya Kikukuya n'eya Kawaganya, ebibyo binaaba biwedde. Ekyo yakikkiriza mangu. Nange olwamala okunnyonnyola Harris ekyali kigenda okukolebwa, ne tufuluma mu mmotoka n'ow'omuluka ne tugenda. Ne ku mulundi guno emmundu yange yali enzize ku mabega nga bulijjo. Okwo nagattako ne baasitoola eyali wano ku kikugunyu. Mu ngalo nga mulimu omumuli y'ettooki.
Mu bigere nali naaniseemu ebiraato eby'ekisikampale bulijjo bye tuyita eby'ekisirikale. Ku mutwe nali ntaddeko enkuufiira ey'ekisirikale, bo abakyakaze bagiyita ssaawa 10. Ebirala bye nali nyambadde tebyetaaga kunnyonnyola kubanga tewali atamanyi byambalo omusirikale ow'omu nnyondo by'ayambala. Ye omwami ow'omuluka ku kikanzu kye ekya Japaani ng'ayiyeeko kabuuti luva okwaya, nga yenna azigadde ng'ekibira ekitonnyemu enkuba ey'ekiro. Buba bwa misana banditulabye bwe tukaada. Bwe twatuuka mu maaso g'enju ya Kikukuya, ow'omuluka n'aŋŋamba nti tutuuse, anti nga takyalina nagoogera. Yankwata ku kibegaabega n'asonga ku nju eyali ku kkono waffe n'agamba nti, eyo ye yaakawaganya. Bwe yamala okwogera ekyo namwesikako mangu ne ntambula nga ŋŋenda ku nju ya kawaganya ndabe omuntu eyali alina akataala kamukulu akoledde akaali kaakira emmanju. Nali naakasimbula ebigere 3, oluggi lw'ennyumba ya Kikukuya ne luggulwa. Eyaluggula yali mukazi. Bwe yaggulawo omwogo n'ayita nti, owange Natyoli, obanga ggwe toolye gamba kawaganya yajje tulye. Mu nju ya kawaganya mwalimu omuntu, ndowooza ye Natyoli. N'ayanukula nti, kawaganya mbukake ng'amusimbye mu ndiira era tajja kulya, yeebase dda. Oli kwe kuddamu nti, ye nno kakenga ow'engeri eyo taba wa kyebikiro. Ddukira emmumbu eno kabakiro omusirire kanywe. Ekyali kimpalabanya wano we kyaggweera. Okusinziira ku byayogerwa abaawaka nakakasiza ddala nti kawaganya mu nju ye mwali. Mpozi bulijjo abantu kye bava bagamba bannaabwe nti, gundi naawe leka kunjatuukiriza linnya kiro. Si lwa kirala wabula olw'okuba batya abantu abalala okuwulira ebiba biboogeddwako. Bwe tutyo naffe twekomera awo ne tukyusa. Twagenda tubambagga mpola nga bwe tuteese engeri gye tunaazindamu amaka ga Kikukuya. Bannaffe twasanga amaaso batadde mu kkubo. Baasooka ne batutendereza olw'okwanguwako ennyo, n'oluvannyuma ne baagala bamanye bye tufunyeeyo. Bye twabaddamu biri mu giraasi. Naye nno ebyo tetwabirwako ne tuzissaamu omuliro ne zikaaba lutandaalo. Zaagenda okusirika nga tuli wa Kikukuya. Abantu b'e Kaabubiro baali bamaze okugwirwa ekikangabwa olw'engeri abantu gye baali batirimbuddwa. Singa abantu bagenekerwa ng'omunnyo, nandigambye nti baali tebakyali bantu wabula biswambazzi. Naddala ab'omu maka ga Kikukuya baatulaga nti okutya kwali kubajunguludde. Bwe baawulira mmotoka ezeewuula mu luggya, baalemwa yadde okuggulawo ne balingiza okulaba eyali ajjidde mu mmotoka ezo. Baakonera ddala bekke ne balinda okukuubuulwa. Mpozi mu kayumba akatono akaakawaganya mwe mwava omuntu n'alingiza n'atulaba. Bwe yatulaba n'ayita mu gw'emmanju ne yeetooloola emmanju w'enju ya Kikukuya. Twagenda okuwulira ng'atandika okuyita abali munda nti, taata munzigulirewo nze Natyole, mwanguweeko tufa, ekiri mu luggya kitalo butalo. Newankubadde Kikukuya yali ategedde nti ebweru eriyo bakuntumye, teyaggulawo luggi. So nno nga baalugera dda nti kyazze okubirira kijja. Nalaba Kikukuya tatutute ng'ekikulu ne ndagira ow'omuluka akube koodi. Kikukuya bwe yawulira ku ddoboozi lya mukama we n'aggulawo. Bwe yafuluma ow'omuluka n'amuyitiramu mu nsonga eyatutwala. Abaali mu nju ya kawaganya bwe baawulira nga kabwejungira afulumye, nabo kwe kufulumya oluggumuggumu ne beeyiwaawo mu luggya. Kino kye kyali ekiseera ekirungi eky'okuyingirizaamu emmundu. Ekyamala enviiri ku mutwe kwe kulaba ng'omusajja eyabadde omugumu ddala n'okusuubiza n'ansuubiza nti yonna gy'oŋŋamba okutwala emmundu nzija kugitwalayo. Ku ssaawa eyo yali atiribira butiribizi nga takyalimu nagayimirira. Bwe namugamba nti kale yimuka otwale emmundu, n'atandika okumbuza ebibuuzo ebitaliimu nsa. Bwe nafumiitiriza ne ndaba ng'omusajja yali ajja kunkolera ebiziringitanye. Omuzadde w'atumira ng'omugumba yeesitukidde.
Emmundu nagimuggyako lutali luno konze nti eyeetuukira tanywa matabangufu. Nali njagala nsoobe mpite ku bali abaali mu mulyango gw'enju ya Kawaganya, naye nga siyinza kubayitako nga tebannakebuka kundaba. Namanya nti singa nkolawo ekintu ekiyinza okubalabiriza ng'akasana akasembayo bwe kalabiriza abazaana, nandisobodde okubayitako. Kyenava ndagira omugoba w'abakuntumye agitwalire ddala wali ku mulyango gw'enju ya Kikukuya, n'abasirikale ne mbalagira okukka wansi ng'emmotoka yaakayimirira. Bali bassempala baalaba biri bityo ne bagamba nti bukuze. Bwe beegeya ne balaba nti basaanidde okuyingira muli omwa Kikukuya obanga okufa kutuuse bafiire awo wamu. Beeseebulula mpola ng'abasaaga, ekyavaamu ne bayingira mu nju ya Kikukuya. Nze nagamba bugambi nti kakubye. Ampuliriza omulungi, nzikiriza tukomaawo olwaleero olwakadde akatutwala akaseera ggaggo. Tujja kutandikira awo twongere okumanya biki ebyaddirira nga tutuuse mu maka ga Kawaganya. Akoome atakomera mpeera.